Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya muli mutya nenda kubasaba musubscribe nga temunyegene kade bagita Fadi TV jimba tumuddeko abali Saudi Arabia namwe abasinziza mu ggwanga erya Qatar amawulire amba nago buli lunaku olutya ku nsi kuno batumuddeko abali mu ggwanga erya Oman abali mu ggwanga erya America University of Chicago abali Uganda Kampala Pastor Tom Mugirwa ekomera yaliwonye oluvannyuma lw'Abambega asadiza wali ekibuli okubanga munne bamubuuza ebibuuzo badde bagala okubanga bakola ki badde bagala okubanga bamufunamu ku kikwatagana n'ensimbi ezisusse obungi ku akawunta ze eza banka era nga kiraga nti poliisi teyamuzuddeko buzibu bonna newankubadde badde bamwekengera okuba nti nno yabadde kugamba ssente alina mpitirivu nnyo nga beekengera omuwendo gwa nsimbi ogususse obungi ku akawunta ye wabula Pastor Tom Mugerwa yasobodde okubanga munnange communicatinga bulungi ne Bambega be badde bakoze ki badde bamutaddeko okubanga bamunoonyerezako era ebintu byatambudde bulungi nnyo byatambudde kiriya bwetegeeza obulungi akadde kano agamu ku mawulire aga trendinga ku mitimbagano eja social media mbebaza ne bagamba nti mwe bali nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV jujukira ensimbi zaali zisusse obungi ate nga kiraga ndowooza tazikozesa manyi bagamba wano mu Uganda nti akawunti yo ebako ssente nga tozisobola akate nga kugamba toteekayo ate nga tojjaayo nti waliwo ebbanga eriyitako ensimbi ezo ne baziggyako abamu abiseera singa baba balowooza nti omunyinizo nti wakola ki nti wafa kubanga abantu bangi nnyo abafa ne baliko ensimbi zaabwe ku zi banka akawunti kati oluusi ensimbi we zirwako ennyo nga kwe ziri ku akawunti nga zitudde okwo tozitoolako ate tojjaayo ate toteekayo beekengera bagamba omuntu nina akawunti nakyaliyo alikiriya kitole ki kibula bakoze ki kibula basoose kufuna Pastor Tom Mugerwa ensimbi mpitirivu ziri mbumbi na bumbi naye nga kijjukira ekyo nti ensimbi ezo ziva mu ki ziva mu ndiga ensimbi ezo era poliisi yakimunyonyodde bulungi nnyo Pastor Tom Mugerwa yakinyonyodde bulungi nnyo poliisi kussa ne Bambega ne bakitegera bulungi ye by the way babadde kugamba bakyalina mu kumusolasya kakijijju w'ebibuuzo era message nga zijja eza ssente message kyadde zijja eza ssente lwakuba poliisi kugamba ekyo kyakoze eki kyagiritidde okubanga kola ki ekkiriziganya naye ku nsonga eyo Bambega badde bamutaddeko nnoozi okumala nebbanga lwakuba ffe twabitegedde kati naye babadde bamuliko okumala ebbanga ffe twakabitegera butegeezi ne Bambega badde bamuliko okumala ebbanga ebbanga libadde liweredde ddala gibadde myezi na myezi abakola ki nga bakugamba nga bamulondoola nga balondoola akawunti eyo balabe ani nnyiniyo n'ekirala ne layini z'amasimu zennyini mpitirivu esente kwe zituula kyadiga nti Pastor Tom Mugerwa alina omuwendo gw'endiga mungi endiga alina nnyo ate zikola ki ate ziwaayo akasente era poliisi yowooza ne gaba maama nsimbi nga mpitirivu naye tebamufuddeko ne bamugamba munnaayo waayi genda okole ki genda obuulire endiga zo katukuwe esonyiwe tukuleke era bamulese bamuvuddeko olw'ensonga nti yakoze ki yabalaze ensimbi wa gye ziva makubo matuufu ndiga zezikola ki ndiga zeziziwaayo byebyo bagita Fadi TV gimusubscribinge munyigene kade munnange era ng'ona confirmize Pastor Tom n'agamba nti ebyo byakoze ki ebyo byawedde ebyabadde byabikira ku mitimbagano nti Bambega bakoze ki bamukabye nti poliisi yamukabye agamba nti ebyo byawedde tibadde byamaanyi nnyo yasobodde okubanga abisootinga ye Pastor Tom Mugerwa bagita Fadi TV mbe bulungi mwera mbagala nnyo